zimaze okukwera 10 ez'akayita ku ssaawa ey'akawungeezi oli ku 89.2 Emmanduso. Koza okuba nti oli ku mukutu guno 89.2 Emmanduso. Uganda ina golemu, Algeria terina. Bingi biri mu ggwanga era biri mu ggwanga baka aba parliament bangi ate n'ensonga bakedde ku kitebe kya poliisi kya Bambega era gye bakedde okulaba ensonga naye ayogera poliisi agambye ebyo bakola ffe tetubimanyi nga poliisi bano Bambega bebamanyi gye baabijje ndowooza Uganda ogiwulidde kati yoli abuuza nti bano Bambega bakola ku biragiro byani era nga agambye ffe tetubimanyi ebyo naffe tuli abiwulire tetumanyi baba bayise Mukama niye embeera ye eri mu ggwanga waka parliament wadde n'ensonga zaabwe nnyingi naye ne bagenda beewozeeko nkola ya poliisi naye poliisi ega nti omwogezi waayo aga nti ffe tunaba kubayita byebyo ne biri mu ggwanga nkulamusizza ku 89.2 Emmanduso dakika ziri 12 ezakayita ku ssaawa emu ey'akamwezi ka leero olwaleero nina omukulu tujja kuba twogera ku nsonga okwogera kwa pulezidenti naye tugenda kuyita mu byabusuubuzi era omukulu ono akola ekibiina kye bayita Kampala Development Forum ye mukulu Jumba Nassa kimundeesezza twogeremu ku nsonga z'ebyobusuubuzi baba batuuse mu mbeera eriwo kasooka tubuuzeeko nyanjula omulamwa so Jumba obuzebuliza ssebo neyanziza nnyo omuteesiteesi antwala omukisa guno ssebo okumpanga omukisa nompa omwagaanya nsobola okwogerako eri eggwanga erinnya lyange nze Jumba Nassa nga nze pulezidenti wa Kampala Development Forum. Ssebo nzikiriza nsaasire abo bonna abafunye ebizibu ebiteebeereka era njozeyoze n'abo abasobodde okutuuka ku buwanguzi obw'enjawulo. Abatuuliriza mwenna bassebo ne bannyabo mbalamusizza. Oyo ye mukulu Jumba Nassa gwe tuli naye okutuukira ddala ku ssaawa 2 ensonga Nassa tugenda kwogera ku byabusuubuzi gy'olinga pulezidenti wa Kampala Development Forum. Oli asoso kiwuli olwali omugamba Kampala Development Forum kitegeeza ki? Neyanziza nnyo. Kampala Development Forum kyekibiina ekyatandikibwawo mu 2014 nga obumu ku buvunaanyizibwa bwaffe lwaki twatandika kwe kulaba nti gavumenti bw'ebeera enteekateeka yonna n'agasa abantu abali mu nzigotta esooka nejja neyeebuuza ku bantu bano kubanga ebiseera ebisinga twali tulaba nti gavumenti eteekateeka naye nga gweteekerateekera tamanyi ng'ekintu kigenda kumugwako bugwi tebamusomesezza n'ate nga gavumenti yakiyisa mu mateeka. Ne tutandikawo ekibiina kino nga kirina abantu ab'enjawulo, kirina abasuubuzi, kirina abavubuka, kirina abakyala, kirina baakademiya ababali mu byenjigiriza, kirina abantu bonna abakola community. Kimuzaŋŋanda. Essebo. Buli nsonga kigikwatako eyeekosa omuntu owa wansi naddala oyo awangaalira mu nzigotta. Bwe tutyo bwe twatandika ne tusobola okuba nga tulaba nti abantu baffe bano bayambibwa batya kuba ebiseera ebisinga n'amateeka gano tebasobola gannyonnyola oba gataputa mu lulimi ogajja mu lufuutifuuti bagazze mu lulimi lwe bategeera obulungi. Ne twewa obuvunaanyizibwa obwo okulaba nga tuyamba abantu abo basobole oba nga bannyonnyoka ebintu bino ne gavumenti osooka ng'okubalowoozaako ebabuuze oba enteekateeka gye bakolera dda gye babadde baagala. Gavumenti gye n'enkola yayo enteekateeka yaayo ng'aliwo abantu atasobola kutegeera enteekateeka gavumenti gy'ereese. Kituufu ssebo. Ng'ate egiyamba essebo naye ate awo ne batakitegeera bulungi era ne bakikwata bubi kubanga kiringa kye babanaanikako obuki bambaza kyambaze exactly nga si kyabwe so nga singa balwadde babasomesa bandi badde bakitegeera bulungi n'obbannyonnyola nga tekinnayita ne bategeera lwaki bakyetaaga naddala abo abali mu nzigotta essebo ababa nga bayinza okuba tebayinza kimanya mangu essebo kyemava mujje ne Kampala Development Forum mukoere erimu eri abantu abo essebo era munja tuyitire pulezidenti yali ayogerako eri eggwanga yayogerako yayita abasuubuzi ekkololo essebo nga mwalina ensonga yali batawaanya eya IFRIS enkola eyo
si musolo naye enkola eyo esebo ewoza omusolo ntambuze ntyo esebo eya IFRIS esebo kakati byali bingi byali kolosala bidamu batuliza olubudde bwa butono ku radio ate naku zi president nayogerako eri eggwanga ku lwokuno oluyise nayogerako eri eggwanga era efo kyekimu kikololo abasuubuzi abamu balowooza naffe abamu bagwera ensinga bwetambula twawuza president anayogera ku nsonga y'abasuubuzi eya IFRIS naye olw'obudde obutono bwe yalina tasobola kugyogerako naye nga gavumenti eyita mu kitongole kyayo kya URA nesasula ssente ku mukutu guno gwendi nze mbadde nsoma ebirango buli lunaku mbisoma buli lunaku abanga abasuubuzi babayita ku kitebe ekikulu ekya URA Nakawa mu hall gye bayita Sendawula ekibayisa mwe abayina engassi mujye bagibajjeko naye babasomese n'enkola ya IFRIS mbadde mbisoma nnyo wano nnyo buli lunaku bayo gavumenti yayitamu ekitongole kya URA yatenga evunaanyizibwa era leero nkedde nengendako mu URA eyo nenoonyereza nembuuza ebirango mbadde nsoma byo abantu bajja nti abantu bajja bali musenda bulaho ani yasomesa mukyalo ya afisa yasomesa n'abalala bangi konza afisa aba yasomesa musomesa era sena yasomesa n'aliisa okubala kubanga asomesa bulungi waliwo badde mbuuza nga nkola research ye ne mugano mpa bintu byali bitya n'agamba nti abantu bali 35 abalina emisolo engasi penalties ne bwe baba bayita kwajjako 2245 n'enkizo mu percentage nti bali 70%. Ne muga kati nze interest yange ya mu kikuubo era abasuubuzi bange ya mu kikuubo n'agamba nti abali mu kikuubo abalina engasi penalty abalina okuwa abatasobola kuba invoice ne e-receipt bali mu kikuubo 364 konze ndagaawo nti waawano bameka abajja bwolanga benakuba ti abajja bano bali 159 kubali bonna 13 kujjako 2245 olukumiti lwajja konze ludde mu kikuubo tekikuubo kyo abantu abo bolereza konze kituufu obusuubuzi bw'enkwano gyange balina abalina engasi bali 364 ti 159 be bajja mu Sendawula hall netuwone certificate yagise certificate naye ekigambo kyekira kyangambye certificate ine ekigambo ekirala naye nga kisimo kiri certificate yemiza gwobimanyi gwe musuubuzi nze nga nnoonya mu byonna bameka abatajja naye ntoolako 364 toolako 159 osigaza 205 tebajja kati gwe president wa Kampala Development Forum bwenga omusuubuzi kino URA kyetaddeyo kyembadde nange nnyo mujje mu Sendawula tubasomese okubasonyiwa emisomo gino okubasonyiwa engasi eno kyabakoledde amakulu Jumba neyanziza nnyo omuteesiteesi otambudde bulungi okuva nga owekitiibwa pulezidenti asisinkana abasuubuzi ekkololo ezimu ku nsonga abasuubuzi ze baawa zaali ku ngassi ezibakubwa engassi ezo olw'okuba tekinologiya abamu yali mupya gye bali baakolanga ensobi ezaakolebwanga ne zireeta engassi ne zigenda ng'ate engassi buli wookola ensobi sente ezo zaalinga nnyingi gye bali eziri mu bukadde 6 ng'omuntu okusinziira bizinesi ye ayinza obutasobola kukola ki kumaakinga nangassi eyo kuba buli wookola ensobi buli wookola receipt n'ogikolako ensobi oba invoice kubanga wotunulira IFRIS system si musolo system ekozesebwa okuŋŋaanya omusolo ogwabo bokka abali VAT registered katono nyingire mukatono era lwatunyumya emboozi tategedde nibadde gwembadde emboozi tategedde nti nkitegedde agambye mu 2019 IFRIS enejja esebo era gavumenti yasolooza obutawalika 2023 esebo netugenda covid yawo ngaawedde era gavumenti nefuna IFRIS eno wetandise olukwata omwaka ogwokubiri esebo enkola eno nesolooza omusolo gwe biliyoni 2 mu miliyoni 4 esebo mu 2023
biri abiri mu akatabo kankalise mu motoka biri abiri mu nibasooza ebbilioni 4 esebo nibatwalira president nati kino kiwedde umuntu asolooza sente weziti ifirisi nyinza nti omuleka 4 era awo wenyini bimeka 4 era awo wenyini yenga minister wa finance yanti kino nkimaze ifirisi ebeewo kakati bano bati ekibuzo kino bakidde mu jjumba bano babagaye mujje tubasonyiwe mujje nakawa Sendawula hall kyabakoledde amakulu basuubuzi banno kyakoze amakulu olw'ensonga nti ekkolola ezimu ku nsonga ezaweebwa omukulembeze w'eggwanga yengasi yali eyitiridde era omulundi guno we baabayise nga basinzira mu lukiiko olwali ekkololo ow'ekitiibwa president mu kwogera kwe n'abawooza ekitongole ekiwooza omusolo ne bateekawo amnesty obuweerero nti gwe wenna gwe twakuba engasi ng'engasi twagikukuba olw'ensobi gye wakola ng'okozesa sisitiimu eyo jangu tukusonyiwe era tukusomese obuzibu bwakolawa bwe bwava nti nagendako mu Sendawula nga ntunuulira enteekateeka eno bwe ntuuka mu Sendawula ne ntunuulira abasuubuzi abazze kubanga oyo yenna yagenda mu Sendawula ateekwa okuba nga ali VAT registered. VAT registered kitegeeza nti bizinesi gy'okola oba ebyettunzi by'okola bisukka obukadde 150. Bagendayo ne bajja emisomo gyaliyo ne bongera namu kubanga nzijukira baali bawadde paka Friday ne bongeramu ennaku 2 paka ku Lwokubiri abaali basigaddeyo kubanga olunaku olwasembayo ku Lwokutaano abantu baali bangi nnyo ne balemererwa okubakolako ne bayongerayo paka ku Lwokumeka ku Lwokubiri. Engasi eno yayambye nnyo abasuubuzi nti oyo yenna yabadde alina omusolo omungi kubanga bakuwa penalty bateekako ne interest buli mwezi we guyita baku penalty eba erumye ne interest kati ogenda okubala nga sente mpitirivu nnyo ziyinza n'okusuula bizinesi yo okubajjako engasi ne babasomesa ekituufu ekyokukola kyayambye abasuubuzi bangi kubana abazze 2445. Abasuubuzi abatazze osanga oba oli awo balina ensonga zaabwe naye nga amnesty yaweerebbwa n'omulundi guli budget ene egenda okuggwako we baasoma budget era waaliwo kuwaayo obuweerero amnesty nti gwe wenna ayina tini namba ng'eriko engasi ng'okimanyi bulungi nti ezimu zaali nsobi kuddireyinga kufayiringa ritaani butawaayo biwandiiko bituufu tukuwadde ebbanga ojje tukusonyiwe engasi eyo tukuteeke ku principle omusolo gwokka gwe walina okuba ng'osasula. Engasi yabadde etegeeza nti bajjako engasi gye baakukuba ne bajjako ne interest abadde ajjalinnya ne bakulekera sente entuufu ze walina okusasula ze bayita principle. Mukama wange bwe kityo kyabadde esebo ng'okegamo kyabakoledde amakulu esebo katujje katono eddakiika zino ziri 27 ezakayita ku ssaawa Bingwa 224 kuwandiisa kugenda mu maaso guno muzannyo gwaffe gwa CBS. Tulina bingwa w'abato ayitibwa bingwa toto, tulina bingwa extra, tulina bingwa wa mabingwa. Mizannyo bya mpaka zino bya mizannyo tojja buzi wano ojja kuddayo n'ebirabo bingi redi abeene egabudde ebirabo bingi mulina kukola kimukera nkya ojja kwewandiisa ku CBS 1. Ettaka etteeketeeke olulungi olisanga mu baani Tabula Properties. Lwaki kampuni yeewandisa emanyiddwa mu ggwanga ebyapa byayo eby'ettaka eryo lya bwannannyini bakwanjula esiteeti yaabwe feezi ey'okubiri esiteeti yaabwe eri Hoima Road okuva ku milioni 17 wali waffe Ggobero Lutises ziri ku milioni 14 Bakka Bulondo era ewaffe abadde milioni 16 abadde ku milioni 216 Enkoowe 18 bali 18 Namusera zo ziri kwasa paka milioni 4. Ettaka lingi Tabula lyalina ekikandwa ekatende wonna ettaka lya Tabula Properties lina amazzi ebbeeyi ejja mu nsawo yo jangu kwata ploti yo mangu ekibanyampola kikkirizibwa jangu ennansana ku masitowa osobola okwekwata ploti yo mu bwangu kumanya ebisinga okubira Tabula.
Ron 070M 94 203 wa 070M 054 644. Emyaka tujja kuza emyaka 5 bank aba bank etwa I&M Bank twongere kukutegeeza twanjudde enkola za tekinologiya ez'enjawulo kusobozesa bakasitoma baffe okwanguyirwa empeereza yaffe. Eno bank bagita I&M bajja kuza emyaka 50. Bongere kutegeeza bakasitoma baayo ba bank eno I&M nti ebibamu biteeredde batongozza enkola tekinologiya ez'enjawulo ezijja basobozesa kunyumirwa empeereza yaabwe. Bakasitoma baffe bonna abakozesa Mastercard bafuna ennyongeza zino wammanga ensuwa ya bwereere nga bagenda ebweru w'eggwanga naddala nga batambula ku visa ya Schengen. Okusalirwako ku tiketi z'ennyonyi n'okukozesa ebisenge ebituulwamu ku nnyonyi eby'enjawulo first class, business class. Okusalirwako ku hotel nga Serena Group. Okusalirwako ebintu ab'emitano ku 10 buli lw'ogula ebintu ku Jumia. I&M ekutegeezezza ndi munaye oba olina sikaala bakusasulwako ebitundu 5 ku 10 ku mitendera gyonna ejja ne bagamba nti bakasitoma baffe bonna tubaaniza okunkozesa empya eya digital pound ekisangibwa ku Kingdom Plaza mujje ku Kingdom Kampala kikusobozesa okuteeka sente zo okutuuka ku kawumbi kalamba essaawa yonna buli lunaku ng'okozesa ATM kaadi yo. I&M banka yo ekulinaanye eri wamu naawe. Banka ya I&M erungamizibwa ekitongole kya Bank of Uganda. Sente z'abakasitoma zirabirirwa ekitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku kwadde 10. Bajja kuza emyaka 50. Bakugambye jangu olagambye no wansi ekirala jangu gulewo account bank ni I&M Kololo waliwo ebali kisaawe kikuna maaso kisaawe ky'Kololo n'amatabi gabya amalala ebakugambye balina bingi bajja okuwa okulaba nga onyumirwa empeereza ya I&M Bank. Tuline mukulu Jumba Nassa twogera ku enkola ya adatuulira mbadde mubuuzizza bataddewo abayora ekisonyiwo abasuubuzi bagenze n'atuulira nti bagenzeeyo ku 35 bagenzeeyo 2025 konza ab'ekikuubo bali 3 bameka abazze tebazi 159 bangi babaddeyo era omukulu gambadde naye naŋŋamba nti bano bo bakkiriza. Gange nze Isabirye Christopher nkola ne company ababadde abaganyuddwa mu nkola eno bampadde mulowoozi gano ne bagamba nti bagiyita Aerial General Trading. Bwe ntuuse wano experience badde nnungi batuhandolinze bulungi URA batulaze nti bali willing okwatagana naffe mu ngeri ey'okutuyigiriza ku bintu bya IFRIS bino. Experience nnungi era nkubiriza abamu abali eyo nga balina ebizibu byabwe nebikwatagana ne URA bambi mujje abantu bano bali so friendly. Mukwano gwe mutulaze nga tuli wano ku kitebe ndowooza gwe gubeera ogwo gumu ogwo mu field mba muzza okwenforcinga tubeere nga we tusisinkana twogera bulungi. Kyala yaŋŋambye nti nange mbaddeyo nti Hello everyone, my name is Kabri Nareriso. My experience about the IFRIS penalty waiver has been excellent. Yesterday I came and I didn't come with the owner of the business. So I was explained as to why the owner is needed. So today I've come with the owner and everything was worked on. I attended the training, got everything that I needed, and my waiver has been removed. So I urge everyone there at another kujako penalty that gets this communication. It is easy, it is done within a short period. Thank you, URA. Bakulu abaganyuddwa mu nkola eno. Jumba wanje sebo embeera eriwo endala yeyokuba nti abantu banategeera IFRIS
Esebo. Kati gwe ngeri gyoka nti abantu abali mu nzigo teeyo n'abatafuna luzungu bulungi obagondezaamu oli bakuza nti IFRIS kyeki omuddamu otya gwe ng'omusuubuzi? Neyanziza nnyo nga sinagenda kunnyonnyola IFRIS kyeki. Ne bali bo bawulidde abazze? Mbawulidde abazze sebo. Nsiibye eyo. Kulikayo sebo. Nga sinannyonnyola IFRIS kyeki. Kino kyonna tukizingira wamu mu business. Business yo neetalina biwandiiko ebeera muzibe. Eba temanyi gyeraga, eba temanyi kyezaako, wabula eba muzibe nga tewali agiragira wagyedda. Ensonga ey'okubiri, omu ku bakugu ba business gwe bayita Mike Amens yagamba ekimu ekireetera business okugwa kwe kubeera nga business zino tezisobola kwanukula nkyukakyuka eriwo oba nkyukakyuka ziriwo mu tekinologiya, mu kuvuganyizibwa ne mu kulengera ewala ebijja mu maaso mu business eyo. So IFRIS nga tennaleetebwa, URA yayina enkola ezimu ku nkola ze zino. Enkola esooka yali eyogera ku risiiti entuufu yali badde efaanana. URA yazannya campaign nga bagiyita mpa risiiti yange, ng'egezaako okusobozesa abasuubuzi risiiti entuufu efaanana etya, kubanga ebiseera ebisinga bwe baagendanga okuwaayo ennyanjula yaabwe ya bizinesi nga bafuna obuzibu nga risiiti ze baakozesa mu mateeka nga teziriiyo, nga babagamba eno risiiti mu mateeka tekola ki, tekkirizibwa. So gireese okwanjulayo okuwaayo ennyanjula kye bayita filing return ne tegenda kukkirizibwa. Ne bateekawo campaign gye bayita mpa risiiti yange. URA era yalina enkola kiri mu tteeka mu Tax Procedures Act eya 2014 nti omuntu omwaka gw'ebyensimbi we guggwako n'owaayo ennyanjulayo, etteeka likulagira kuuma ebiwandiiko ebyo emyaka 5 ng'obirina, kubanga essaawa zonna URA esobola okukomawo n'ekugamba twagala otuwe omwaka gw'ebyensimbi 2017 bwe twabadde tunoonyereza wano twazuula mu byowaayo ng'ennyanjulayo kye bayita filing return walimba naye nga wayise emyaka 4 miramba. Etteeka likulagira okuuma ebiwandiiko ebyo. Kati okuleeta kye bayita IFRIS enkola system, buli kimu kibeera documented, tebisobola kubula, buli kimu ky'oyagala oba okijja bujja kuki ku system. 2 URA tekyasobola kugamba nti gwe ali ku IFRIS watuwadde risiiti enfu, kubanga omusolo gwonna ogusasulibwa gutambulira ku biwandiiko. Ebiwandiiko ebibeera bifu kye kireetera penalties. Wowaayo ebiwandiiko ebituufu olongo owonye. Kati singa IFRIS eno oteekamu ebintu byonge bakulagira n'obiteeka mu system, ne wooba toliiwo nga oli Bulaaya, buli kintu kyonna ekitundibwa kiba kirabirwa, kiba oba okiraba, kubanga system yo oba ogirina n'abakozi nga bagikola ki? IFRIS si musolo. System nkola si musolo. Nkola. Enkola wakati enayangwiza omusuubuzi n'ekitongole ekiwooza omusolo okumanya nti kituufu kyenteekeddwa okusasula kye kino, kubanga woba otaddemu ebyamaguzi ebyo ebanga stock, buli kyotunda kiba kirabibwa kye kisookera ddala. Ng'ovudde ne ku ekyo URA kiraba naawe wano okiraba, ogenda okutuuka okugamba nti owaayo ennyanjula nga kyekola kyokka. IFRIS eno enkola eyambako eyangwiriza omusuubuzi ayinza n'obuteetaaga kuleeta mukugu kumuweerayo nnyanjula, kubanga buli mwezi omuntu ali VAT registered afayiringa kye bayita returns. Kati ey'ennyanjula kubaako abakugu, omukugu oyo yagikuteerayo n'omusasula. Ku IFRIS system kiri automatic nti ky'olina okusasula kiraga kyokka. Akati omusuubuzi waffe amasuuliti atunda omuzigo n'amenvu naye IFRIS emukwatako. Alina akaduuka ke waffe wasajja kalimu obuwunga, kalimu omuzigo, waffe amasuuliti wasajja naye awo omusolo. Abawi b'omusolo balimu emiteeko.
omuntu okubeera VAT registered oteekwa obanga ennyingizaayo ebyettunzi bisukka obukadde 10 ameka 5 ennyingiza si capital ebyanjawulo abantu ekisinga okutawaanya abantu capital n'ebyettunzi bibabuzaabuza capital ze sente z'osize mu business ebyettunzi ye stock ebyettunzi ebyotunda exactly byotunda kati if etunde byentunda oba stock ebyettunzi byeninamu byolina kati wobanga ebyettunzi byo bisukka obukadde 10 ameka 5 oteekwa okubeera ng'ogenda ku IFRIS nga n'amagoba mwegali oba cost omusolo tegutunuulira magoba gutunuulira byattunzi ebirimu byotunzi kompyuta 7 eno ya milioni 8 kasitanga tebiri mu TVs ne 3 ebyettunzi byo ne bisukka obukadde 15 IFRIS bakukuba oba olina okubanga oteekwa okubeera nga weewandiisa oteekwa obbanga ogenda n'obeera VAT registered kati weemasuuliita alina akaduuka omuli omuzigo waliwo kye bayita obuwunga waliwo kye bayita presumptive tax omusolo ogusasulibwa bizinesi entonotono weba olina bizinesi yo ng'etandikira ku bukadde 10 nga tesukka bukadde 15 ogwa mu kye bayita bizinesi entonotono tomulina siweza bukadde 15 tosussa mu byettunzi stock tetusussa bini 15 sales tetutunuulira capital wo tetutunuulira maki magoba naye ebiriwo ebyo sales byotunda ye IFRIS 15 kasita osussaawo oteekwa okubeera VAT registered so kati omuntu alina akaduuka ke ntegedde bibi nti IFRIS si musolo esebo ate watuweza ebintu bibina mu stock oteeweza mu 15 ebyettunzi sales yes awo mba IFRIS sina mukwano naye tolina kubanga emisolo janjawulo kati abo abali ebikomansimbi nga wadduuka ebekirya saaka kati kankwe kyakulabirako ab'emisanvu abo kankwe ekyokulabirako omuntu alina business ng'eri wakati w'obukadde 10 n'obukadde 3 nga talina biwandiiko baabateerawo obuweerera asasula emitwalo 8 omwaka asasula emitwalo 8 wabula omuntu oyo singa awaayo ennyanjula ng'alina ebiwandiiko asobola n'okusasula emitwalo 2 omwaka nga presumptive tax omusolo ogusasulibwa abantu abalina bizinesi entonotono kati abo tebagwa mu ttuluba lya IFRIS era abo tetubabala mu bantu abagwa mu eri ettuluba abantu abagwa mu ttuluba lyokka erya IFRIS abateekwa okubeera nga bali VAT registered beba balina turnover oba ebyettunzi ebisukka obukadde 15 ekyokubiri abasuubuzi abampuliriza mu mutima omulungi tuli mu evolution ya science nkyukakyuka yejja kubuuzanga buli kiseera lwaki erina question egi lwaki why era wogenda mu ddwaliro ngo oli mulwadde kyebasooka okubuuza lwaki byonnyonnyola symptoms omusawo kwatandikira okuteebereza n'amanya ki ekyokukola kati mu business leero we tuli wano business zigenze digital omuntu oba n'essimu yo digital tugenze mu tekinologiya evolution ya science ebyuma bikalimagezi evolution ekyasa kino kye tulimu kya science kuvumbula essaawa zino we tuli wano omuntu asobola okukuba essimu ng'ali Butambala ne tumuwuliriza wano luli tekyalingawo olwaleero omuntu akola business ng'ali ku ssimu smartphone n'atundirako ekintu nga ndi waka ne kintuukako kitegeeza nti abasuubuzi abaliwo olwaleero bateekwa okulaba butya we bakoopinga we bakwatagana n'enkulaakulana n'enkyukakyuka ezigenda zijja ekyo bwe kinaatulemerera enkyukakyuka yeegenda kuleka emabega okomekereze nga bizinesi ogikubye ekiki ekigu
omusizi w'ensimbi yenna ateeka okukola kye bayita forecast okutuula wansi n'agamba nti mu nnaku za Christmas ebintu biyinza okulinnya. Feasibility study. Exactly. N'amanya. Biyinza okulinnya. Kankuwa ekyokulabirako nga tebannasoma budget. Bafulumya kye bayita budget framework paper ba concept paper. Eraga biki bye bagenda okwongerako omusolo mu mwaka gw'ebyensimbi gwe bagenda okusoma budget wiki eno yennyini mu Lwokuna 13. Kati ebintu ebyo babiteesaako ne babiteekako n'emisolo nga tebinnayita. Omusuubuzi omusizi w'ensimbi waawulira nti butta anaalinnya amusuubula kati. N'atereka kubanga etteeka ligamba gulanga buli omu atunda otunde nga buli omu agula. Gulanga buli omu atunda otunde nga buli omu agula. Nti kikuyambako okufuna amagoba. Kati budget egenda okusomwa byonna bibagenda okwongerako omusolo baabiteekako dda omusolo. Omusuubuzi omusizi w'ensimbi already yaba amaze okumanya nti engano egenda kulinnya kanjisuubire mu bungi financial year egenda otandika nga nfuna amagoba. Kati IFRIS eyambako omusuubuzi. Katujje katonotandikirawo. Eddakiika ziri 11 zokka zibalira okuwera essaawa 2. Sasula school fees ngokoze enkola ya okoza MTN Momo gyoba okozesa MTN Momo sasula school fees era nga kijja kuyamba nti enkola eno nyangu nnyo ate ng'onyiga *M65*8# enkola eno ejja kuyamba eya devices MTN Momo school fees pay kubanga nyangu ate kwa mapukumi kuba nti oguddewo eba yongera ku ekola etya nti wenyiga butereevu mukalulu akajja okubibwa oyinza obwomu abawanguzi naye ofuna otyo obeera otyo omuwanguzi ng'osasuza MTN Momo abo ogenze butereevu mu kalulu kali ate ng'onyize *8# ojja kuba ekyo kimaze bulungi. Chapa Enterprises ye kampuni tuze okola nti bannayuganda buli ngeri yonna tunyumira okuba tuli bannayuganda ate n'okunyula ssente zaffe nga tugula ebintu ebikekkereza obulungi. Kati kye bagamba ba Chapa Enterprises baŋŋambye kugamba nti bali mu kikuubo. Balese sabbuuni ayozo ge bayita Jama era sabbuuni ono mweweevu mu ngalo alina akawoowo tagwira mangu era nga sabbuuni ono mulungi ddala yaliwo ennaku zino ensangi zino baga nti yaliko taggwera ali maduuka gonna. Tebakomye ku ekyo ne bagamba ba Chapa Enterprise nti sabbuuni era anaaba ono bamuyita Lanzo alimu obuwo obw'enjawulo alimu vanilla wali akalimu ke bayita Lanzo Ice Cool waliwo ate obuwuka mu ngalo ayitibwa Lanzo Antibacterial. Sabbuuni ono ali maduuka gonna manene era kwebaza okuba nti obadde nabo aba Chapa Enterprise bali mu kikuubo gumusuubuzi banoonyi tojja babula mu kikuubo gwagula ekitole ekimu ekyoza engoye Jama oba anaaba Lanzo genda mu dduuka ekuli okumpi wa supermarket byonna mu ggwanga lyonna byonna ojja kubanga omusangayo. Kyekyangu kyekikuddiza ekyekiruwa musawa yeemu nabuuza what is convenient fast and rewarding all at the same time. Kusasula bill kitegeeze ebintu bikubanjibwa era nga bw'obisasula ojja kuwangula ebitundu 5 ku 100 cashback bajja zikuddiza buli mwezi. Kozesa Momo application oba nyiga *M65*4 osasule bill zo obenga yogese ku bantu 15 aba buli wiiki abawangula fena awamu tewali kitulemerera amateeka n'ebiragiro bigobererwa. MTN Momo erungamizibwa Bank of Uganda era kutegeeza nti nyiga *M65*4 ojja kubanga omanya engeri gy'ofuna otandikirawo mpolampola. Teka ziri munana zokka zibulayo ku essaawa 2 Jumba. Yesebo. Bano abatazi 1500 mugenda bakola muti abasuubuzi abatazi Nambole. Neyanziza nnyo ssebo
abo abatazze babongeramu ennaku 2 enteekateeka eyo neefundikirwa nga tebazze engasa ezo zigenda kuba nga zisigalako. Engasa ezo zijja kusigalako kubanga baabawa obuweerero bajje basobole okubeera nga bafuna amnesty bajjeko engasa ezo. Babongerayo obudde kubanga ku Friday abantu baasukka obungi ne babongeramu ennaku paka nga ku Lwakubiri. Ensonga endala mpozi ebadde ebuzaabuza abantu nga bagamba nti IFRIS data ekozesa data mungi ekitali kituufu. IFRIS ina application nampuliriza kati ng'awuliriza CBS agende bugenzi wali ateekemu mu Play Store ateekemu buteesi IFRIS ina app yo ya bwereere so gidownloadinga n'ogikozesa ku ssimu. Bw'oba osobodde system eyo so ogiteeka ku kompyuta yo nga kompyuta zino we ziri n'ogiteekako nayo ya bwereere okuggyako ng'ogula eri system ennene. Abadde batya nti eriya data terya kubanga gojjuzaamu wano wootuuka ng'omwezi guweddeko gwali VAT registered ng'osindika. Toyanze kisimu eri 04 0030 032 389 osobola okuntuuka kompira guumudde nga Uganda eyinemu nga Algeria teyina tenateeba. Simu nzitadde kalina kyalo okubuuza mukulu Jumba Nassa president wa National Development Forum ekiyamba hello kabisimu kati baliyo Jumba tumalize Kaluwa Kasemba bisimu tebaliyo Kaluwa Kasemba akasembayo njagala okutegeeza abatuuliriza nti IFRIS tebagireetera bizinesi zino entono abalina obuduuka. IFRIS system oba nkola ya bizinesi zino ez'amaanyi abantu abalina amakampuni ag'amaanyi nga we nayogedde nti ng'ettunzi lyabwe lisukka obukadde 15. So bano abali wansi bano bubizinesi bwabwe nga tebusukka ssente ezo enkola yaabwe endala nnyo. Sebo njala okutwala guno omwaganya okwebaza abo abasuubuzi abatwala obuvunaanyizibwa ne basobola okujja ku URA ne basobola okulaba ng'engasa ezaali zibateereddwako zibaggyibwako. Sebo n'okwebaza okutuwanga akadde n'akaaganya okujja okusomesa eggwanga. Osuuzi bantu bange nnyo osuuzi eddakiika 5 zokka abamusibo ne tebaliyo katulaba tekiddako. Nokwata ku radio yanga kalimi kaleke ku CBS yange 89.2 ne kabaka nakusanga towuliriza Manduso kirowozeko obudde bukedde mpuliriza CBS nakati era nkyali ku CBS ng'obadde kyatatega CBS kirowozeko amawulire amatuufu kwe gasookera ebyemizannyo ebituufu kwe bisookera n'ennyimba ennungi kwe zisookera kirowozeko yo wapita yanga ddibwe bagema CBS Manduso kwembeera 89.2 njirota ne wemba ndi mbuliri kirowozeko. This is 89.2 CBS FM Manduso. Check this out. Yeah. Tege Manduso tosimula baby tosimula eno ye Manduso tochatata bambi tochusana tege Manduso tosimula. Sebo yogera munnange. Hello. Mukuru Medi. Sebo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam Sebo. Erinnya lyange nze Sebunje Umaru. Sebo ng'apangira mu kibuga ky'omulodi Saalu nga Algeria Lukwago era mba mu kibiina kya Democratic Party mazima n'obwenkanya. Kaakati mukuru Medi njagala omukulu oyo mwebazizza naye njagala addemu nyole kukyagambye kukya VAT register kubanga kitegedde bulungi era abasuubuzi bangi abatakitegedde bulungi bannayuganda ne bannalubaga. Naye mukulu Medi omwami agenzi nannyonnyola ensonga ezimu netubanga abakkaanyizza naye ekizibu kye tuyina nti gavumenti egenda nesindika abantu kati ng'omwami oyo najja n'agezaako okuexpressinga ensonga n'agezaako za identifyinga buli muntu n'annyonnyoka naye ekizibu kye tuyina
implementation ne democracy okuteeka mu nkola toyenza hello oyina kyoddamu jumba simuzaza kuteeba buteeba oyina kyoddamu eyo registration neyanziza nnyo abakubi b'amasimu omuntu okubeera nga yeewandiisizza kuba bya mirundi ebiri waliwo okwewandiisa n'okukaka okuwandiisa kati okwewandiisa omuntu okubeera nga oli VAT registered buli woba olina ebyettunzi sales nga zisukka obukadde 15 etteeka likulambika genda weewandiise obeere VAT registered gw'ovunaanyizibwa weko okubeera ng'osasula ng'era ng'oli ku system ya IFRIS wabula era etteeka ne lirambika nti woogaana okwewandiisa ng'otuusizza waliwo kye bayita forced registration etteeka liwa ekitongole ekiwooza omusolo okukaka okwewandiisa so buli muntu yenna mpuliriza ng'oli eyo ng'osukka obukadde 15 ebyettunzi oteeka okuba ng'oli ku IFRIS era ng'oli VAT registered. Sebo toyanza simuziganyi awo nsobodde okufuna tunaddamu ate balazejja kubbiri tekunayitako wadde eddakiika n'emu kubbiri tekunayitako eddakiika n'emu puroguramu eno eyitibwa ya myoga era kkiriza nkwanjula abakulu abazze Harriet Nampewo ono ye officer wa Microfinance Support Center nsabuze kwatuliza Harriet balamusizaako abatuwuliriza olunaku olwaleero era nga mbakulisaayo ku mirimu gye musibyeko olunaku olwaleero amannya agange nze Harriet Nampero okuva mu Microfinance Support Center era zine Lutalo Joseph Assistant Registrar wa Cooperative Marketing sebo mwanyi Lutalo buuza kwatuliza sebo sebo webale nnyo omukisa gwa management ya CBS yonna amanya gange nze Joseph Lutalo nange nsaba okukulisaayo bannayuganda bannange abali ku mirimu n'abakyakola mbasabira bitambule bulungi ate nensaba nange sebo negatta ku ddoboozi ya bannayuganda bonna nti ttiimu yaffe y'eggwanga ezanya tekyakulembere n'eggoole mu tusabe mukama tuyambe twongereko oba oggwewe gutyo ate bya mukama naawe buli kimufu abakkiriza tukiteekamu omukono gwa mukama oli mukkiriza esebo eddakiika kuyiseemu ku ssaawa 2 Harriet wali Nampero ne mukulu Lutalo Joseph on assistance wa Registrar Minister of Cooperative MTIC Minister of Trade Industry and Cooperatives era tugenda kutwetoola ku nsonga ya myoga litwagisomesa bulungi ekitegeeza ebiwaayiro bonna obulimu naye nga leero Nampero nja tutunuulire ekigambo sako eno ey'emyoga eyawukana etya ku savings group kubana zirinda zetulina ezaffe z'empolampola zetuziyita sako y'emyoga eyawukana etya ku sako endala Harriet neyaziza mukulu Medi mpozi okwongera okujjukiza abatuwuliriza nti Microfinance Support Center ekitongole mwenvudde kitongole kya gavumenti era nga kyaweebwa obuvunaanyizibwa okuba nga kikwasaganya ebibiina ebyobwegassi omuli sako omuli groups omuli associations abantu bonna abali ewamu okuba nga basobola okufuna emisomo egy'enjawulo mu by'okwasa ensimbi ebitabo byabwe n'okuguka mirimu gyabwe era ne bamala ne bafuna ku ssente ezongerwa mu mirimu gyabwe nga kuno kwe kuli seed capital ng'ey'emyoga ate ne loans eri abo abasobola okukola ne bazza okuddako ku kibuuzo Microfinance Support Center ekwasaganya programu y'emyoga kubanga yesinzo otuleeta wano era nga programu eno etambulira mu bibiina ebyobwegassi bye tuyita SACCOs sako n'ebyo bye tuyita groups naye ate ekibuuzo ekimbuuziddwa kiri nti njawulo ki wakati wa SACCO ne group
ebibiina bino byonna bibiina bya bwegassi era byandifaananyeeko oba bifaananamuko mu nkola naye ate waliyo enkyuka entonotono eno etandikira ddala ku ngeri gye biwandisibwamu. Ekibiina kya group kiwandisibwa omukulu CDO oba community development officer so ng'ekibiina kya SACCO kiwandisibwa omukulu registrar of cooperatives oba ministry eya trade industry and cooperatives. Mu ngeri y'emu ebibiina bya SACCO bulijjo SACCO erina okuba nga nzigule ng'abantu bajja bamemba baayo ne bakola emirimu gyabwe. So nga ebibiina ebya groups oba association abamu tusinze bimanyira mu zivisla tubeera n'ennaku oluusi we tuba nga newe tuba tulina office olumanyiddwa nti buli lwa Sande ssaawa 10 tutuula era SACCO ekigikakatako okubeera ne office weewaawo nga group eyinza obutabeera na office naye nga balina ekifo we basinkana ekimanyiddwa. Mu nkola eya SACCO mulimu okugula emigabo oba kiyite share capital so nga mu nkola eya group batera kutereka na kwewola okukosa ne sente ze bayita development fee welfare fund oba munno mukabi n'ebirala. Naye ate wootunuulira ne membership oba size ekibiina kya SACCO tekitera kubaako komo. Abamemba beeyongera mu bungi era basobola okutandikira ddala ku 3 ne basukkawo. So nga ekibiina kya group oba association batera okuviira ku bantu 7 ne batatera kusukka bantu 3 era nga nja kusembyayo ekyokugabana. Omwaka we guba nga guweddeko ebibiina bya group bitera okugabana ensimbi zaabwe oba saving baterekedde omwaka omulamba n'amagoba ge bakoze ne bazigabana era ekyo tukiyita phasing out. Group tezikira oba tekomaawo wabula baba bamazeemu eyo cycle olwo ne batandika cycle endala. Weewaawo nga mu nkola ya SACCO teba phasing out wabula batereka nga bwe beewola era osobola okugyayo ssente zo ekiseera kyonna. Mpozi omwaka we guba guweddeko ne babala ebitabo byabwe bayinza okukkanya mu lukiiko tabamiruka ne basalawo okugabana amagoba agaba gavuddeyo babasobola obutasalawo gagabana ne bagazzaamu ne gakola. Oyo ye Nampero tusoose kumanya ekitubeera n'ebibiina byaffe eby'empolampola nga twabigazaako ekigambo kya SACCO. Kozi kambuuza ekyemyoga gya SACCO gyo gyawukana kitone giri ejaffe gya bulijjo gitubeereko tukomeo katono. Manduso ndi ku Manduso dakiika ziri 10 zaakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Nkwebaza munnange naye nga olina obuzibu naki n'abapangisa apartments arcade mall offices maduuka abapangisa bakutawaanya ekyo kyawedde dda just to let real estate bo bagamba olina ebizibu ebyo ffe tomala budde tukwase abantu abo tujja kubanja tukwase ekizimbe kyo amaduuka ago tujja kubanja tukuwe ssente zo wetuli olanga ofuna ssente zo ziba mu bupangisa omulundi gumu kino kijja kusobozesa okukola bino byeyagala okwekulaakulanya. Ffe batuyita just to let tusangibwa eri najeera bayitayo bulabira 2 road enajeera niyo tukubira ku ssimu netujja wooli tukutaasa abapangisa bakutawaanya ffe tujja kuwasaniza ojja mu bupangisa omulundi gumu weekulaakulanye. Tuli ku ssimu 0759 65 338 0787 5338 essimu y'abaani just to let real estate abasobola okupangisiza ssente abapangisa abo. Tuli mu kigambo ekiyitibwa ebijaguzo ffe aba Mirage Goodwill Festival 2024 twatandise nga lumu omwezi guno gw'omukaaga tukatambula ennaku 10 tukumanga ennaku z'omwezi 3 tuyina Mirage Goodwill Festival. Bano nga batunda tiles bakutegeeza ba Mirage bajaguza emyaka 6 nga bali mu kuweereza bannayuganda bakuleetedde omwoleso gwa Mirage Good Tiles Festival 2024 wamu n'okutongoza ekika ekipya ekya tile kize katale kyaweta Crown Crane ku katale jangu ofune tiles zo ku miwendo egya wansi awamu n'ebirabo eby'enjawulo. Bino byonna
bisangwa matabi ga Mirage Tales wokka okulira GR Plaza oluguudo lwa 6th Street okulira National Water Offices oba ebugolobi Chinatown maaso ga Uganda Bat tukubireko ku simu jangu buli tayo tulisaze sente olina tayo ya FMP wa Crown Crane esimu ya 0754 43 45 kaga mukaga wazi omusamsa mwenda kina mwenda asatu chenda mwenda ampuliza tulina abemyoga nampe abadamu zotunyonyola enjalo kati wa sako zefuze tukoleje muli ate nene yemyoga kati ngizwa Joseph Lutalo wangiso waluche tuita principles ezifuga sako esewo zo ziruwa principle chechi principle first of all principles ombuza ziri meka ziri musanvu so kichi principle chechi principle mu njogera yaffe y'olufuutifuuti yaffe yawano yaffe yawano ey'emmengo ndooza ye musingi omusingi gwa sako zino kwe tutambuliza ebibiina yaffe eby'obwegassi ebyaffe eby'emyoga nga emyoga n'ebibiina byonna eby'obwegassi byonna nga byonga bimanyi mu ggwanga muno emisingi egyo era baganda bange ombuziza ekibuuzo ekirungi abantu abasinga bambuuza neffe ebibiina yaffe awalala nga bikola wano tebikola ebibiina ebikola mu nsi yonna sagala kwogera ku Uganda yonna bitambulira ku misingi gino gye ngenda okwongerako era ennyumba yonna kebe ennyumba zino zetusulamu weguba nga omusingi gwali enkokoto nga teyanywera gyewandise ground nga teyanywera ennyumba era ebeera ki nafu omusingi ogusooka eddala ebibiina yaffe bino si bya buwaze ate ebibiina yaffe byaniriza buli muntu yenna naye mu kwaniriza buli muntu yenna kasitoba ng'oli mu kitundu ekibiina ekyo wekyaligesalinga okukolera bizinesi yaffe y'obwegassi naye kale byaniriza buli muntu naye muntu ki mu bibiina yaffe twaniriza omuntu gw'ogamba nti ali mwetegefu okutuukiriza obwa mmemba bw'ekibiina ekyo ng'aliredde okutambula na buli kimu n'enkola alina n'obusobozi ekibiina ekyo nga gitambuza emirimu gyakyo ng'aliredde okutuukiriza obusobozi bonna na buli kakwakulizo konna ng'ate yeetegese okukolesa ne services z'ekibiina ekyo ate nekituyambako nti mu kintu ekisinga promoting obwenkanya mu nsi yonna bibiina yaffe bino obwegassi ntino wogolera abantu abalala basosola abantu bano bawanvu bano bampi bano baggwanga lino neffe bibiina kyaffe ekyobwegassi buli muntu ku mutendera gwonna gw'olimu kasobola ng'olimirwo oba ekigenda kyo nkulaakulana ng'onoosotuukiza bammemba baffe obamemba baffe oyinza okumbuuza ye butya okugeza kufuuka memba w'ekibiina osasulayo katuyita membership oba memba ogulayo okwo omugabo ogutandikirwako okusinziira ng'ekibiina ekyo ekitambula naye omugabo nga womanyi kebe bitongole birala guba gwa bbeeyi ya njawulo era bamanyi n'otuteekawo embeera nti olina kuba n'emeka wosanga ekibiina kiga nti omugabo gwakakadde ekitono nnyo n'okuba n'emigabo 5 gwe ng'otona kyegattako weekube mu ttooki n'asobola otutuukiriza ebyo woba onoosobola bituukiriza beewunya bakola ta bizinensi yaffe tulina ebibiina yaffe eby'emyoga nga bo bagamba buli kanaku tusevinga omutwalo gumu twabakuleetera nkowa ne mabega abboda bagamba nti afa buli memba buli kanaku asevingayo gutya wolanga ogumu gujja kukalubiza okwewala okuyombagana ne bamemba bano bogenda okwegatta nabo ekibiina ng'onoonya kyokola ki kyosobola naye gwe kasobola ng'onoosa otutuukiza ebyo nanga oba bisetinga bamemba banno abakusangawo beegatteko buli kibiina we kiri terajja kusosola omusingi gwaffe omulala gweguluwa ebibiina yaffe ey'obwegassi tubitambulira kubizimbira ku musingi ogwa demokulasiya ow'ekimmemmette tukuuma nnyo buli memba okuba nga alina eddoboozi erirye mu kibiina nga liwulikika tetulina maloboozi manene tetulina mawanvu tetulina matono twatambuza nti buli kimu ekyokolebwa buli memba alinako omukono gwakiteekamu kakati ensonga laki naddala mu abatera okunsako nga nkola emirimu gyange mu budde wange obwofiisi ntera nnyo okubuuza buli ajja muze fayiri nga bino litaanizi nkubuuza abakulembeze bano eno mwalondebwa ddi abamu kumwe mmanyi okugugumuka nga tujjika balondebwa nenkubuuza ye mwalondebwa mutya nti buli etteeka litugamba buli memba w'ekibiina wekituuka ku kyokulonda n'okusalawo ku kibiina ng'ekinotambuza bizinensi yakyo alina okwenyigirwamu eddoboozi lye lirina okuba nga lyamwanguka
temulimu kusosola ku buli memba mbwatono munene mbwatono alinamu emigabo mingi nedda ekyebuuzibwa nti yatuukiza ebisanyizo okubeera memba mu kibiina ekyo yagula emigabo egitandikirwako ebisigadde osinga migabo ekyo kiri bakulembeza abaliwo mu kiseera ekyo ogenda nga muliisa enjiri bonna bamembers bagende nga bakola ki nga bagula emigabo so fe waffe demokrasi ow'ekimmeme tekizibwa osanga mu kibiina ky'obwegasi tibanzibya bino ntera okuwulira mu bitongole ebirala nti banzibya akalulu ate bakoze bati nedda tebiriiyo kubanga ffe buli kimu tukikola mu bwerufu ne sente zo tuzipulaningira ng'olaba gwe kennyini naawe n'owanika omukono oga nti ziterekebwa mu kitongole kino ziterekebwa weeziti zikozesebwe weeziti so bana bwegasi mwenna mbasaba tumaintaininga omusingi ogwo abatanatwegattako yogwo omusingi ffe tutambulira oba tugusobola ogw'obwerufu ffe nga otwebalama ensonga endala omusingi omulala wagibandise principle mu lulimi zino olwaffe olwabazigula bagiyita member economic participation mu lulimi olwaffe kiwandigaye nti ffe buli kimu ekikolebwa mu kibiina nga wembadde nkyogerako era buli memba akiinamu omukono okuviira ddala ku kibiina nga kikizimbibwamu gyekifunamu gyewandiise finance omusingi gwaffe capital waffe kamuyite capital buli memba kimukakatako okubaako ng'olinamu omukono yesanga era njikiriza nnyo mugule emigabo gula omugabo yongerako ogula emigabo nti nno oleme obe nga ekibiina kino okibanga okiramu omukono ng'okyewuliramu nga gwe memba era memba ffe nga wembadde era nga bagala ku principle eri ewedde nti buli kimu ekikolebwa mu kibiina memba ono akinamu omukono kyensonga kino tuba tufunyeyo ku kasente nga tufisizaawo ku kasente wabamu ke mwagala oyita amagoba naddala abatali bannabwegasi ffe tetugayita magoba oba surplus nandikise kye mulimi olwaffe nga tumaze okutuukiriza buli memba aweereddwa service afunye tugyeko emisoso egy'enjawulo naddala masanyalaze biki expenses ketusigazaawo era gwe memba tugamba era gwe alina eddoboozi okukasalawo kiriwo ekisigadde mu kibiina okulaakulanya ekibiina kiriwo ekigenze mu bizinesi zinaakulaakulanya ekibiina kiriwo ne bammemba kebazizaayoko mu nsawo nga bammemba era akabasinga mukaagala nnyo naye abalanzi ntera bagala nti bagajjaffe tebakikululirizanga nnyo ekyo bakulirizanga nnyo okuzimba ekibiina kino kibayambe naddala mu mbeera yaabwe ey'omu maaso omusingi omulala gye tuyisa ebibiina byaffe bino autonomy and independence mwami media autonomy and independence okwesalirawo n'okwetengerera independence ebibiina byaffe bino mba members nga mu bifominze mubitandiseewo tubagamba mulina okwenjoyinga embeera ey'okweyagala gyondise freedom mu kibiina kino naye tubagamba nti ekibiina kino ate womala okizimba kifuka kyanjawulo gy'oli ensonga lwaki abamu mutera okufuna ebibiina oli ng'agenze n'awawaabira kibiina nga tawawaabidde chairman tawawaabidde secretary oba treasurer lwansonga nti kino ekibiina kyeyimirizaawo ku lwakyo wadde kiyimiriddewo ku decisions mwe okusalawo kwammwe kwemukola ku general meetings ammwe naye kibeera kyanjawulo nammwe era mba members mbagamba abasinga nammwe abakulembeze ebibiina byaffe wemba mukozesa ebibiina byaffe binene mwewala obikozesa okubikulembezanga oba okwekulembezanga ne kibanga yeggwe mwami Medi era bamba ezimu ku mateeka agakulembera ebibiina bino abamumanyi mukumbuuza ti mutuwa tulondeko mbu limited oba unlimited era mbagamba saako limited nekitegeeza nti no gwe nga gwe memba mu kibiina ekyo kikoma ku migabo gyewagula mu kibiina ekibiina kino nekituuka nekibanga kyanjawulo naawe otherwise senga maintaininga independence eyo tujja kutuwa kumbeera nti ekibiina kyaffe ekinaafuna obukuubagano ne mukulu Medi Nsereko ono olejja kwekanga wawaabidde gwe mwami Lutalo chairman naye nedda alina kuwawaabira kibiina gwe chairman n'abakulembeze mulina kudefininga kibiina eddakiika ziri 21 waliwo ensonga ebintu bino mbibadde mbirimu nnyo eso nenkyabuzaayo okuntono nnyo ekikulu zimba nenjagala okugumiza nnyo ziwadde neddala emu kuyamaanyi era omusingi ekibiina era yensonga laki buli kaseera sebo tujja ne tukunoonya otuyambeko tutuse ddoboozi tulina principle nagita education training and information ti mu bibiina byaffe bino okusobola okubeerawo ekibiina kyonna okusobola okugenda mu maaso abakikulembera naffe abali ku musingi gw'okubibudaabuda nga legiswa ne stakeholders abala kituwakatako ebibiina bino abakulembeze ba members ababimanaginga nga abapakasi b'ebibiina bino okubanga bikaseera basomesebwa
education bajjukizibwa ate bafuna up to date information buli information ejja empya okugeza buli munabwegasi nakati no okubanga okimanyi ntino official registrar ya launchinga system ya online kati kikakatako member bufokola abantu no nawe o training abakulembeze banno gwe manager ino ofokola nga bakulembeze bo nawe kenyini ntino ogenze no mutendera new technology oguzze nti mu services ekira tugazikola mu mbeera ya ku computer nga toweta kujja wa mwami Lutalo nga obadojja ne hard copy nensa za mu kyo kibulamu wali eri nkudiramu ku computer yongo oli waka ne wetereza so ba members abakulembeze abata trainingibwa abatabangulwa mu buli kaseera beerabira obuvunanyizibwa bwabwe ne ba members abatabangulwa beerabira obuvunanyizibwa bwabwe era ensangala ki ba member banafa banabwega so omuntu etubuza tukoze ttewe tuwola ssente abatukalubiza okuzizza era mutero nze mbagamba nya tubagamba kisinziira ba members bano obadde obajjukizanko mu mbeera y'okubabangula ku buvunanyizibwa bwabwe eri ekibiina bamanyi we butandikira bamanyi we bukoma so bannange banakulembeze bannange mwenna banabwega simwe n'abakulembeze baffe mufuba okulaba mwe bennyini supervisory board namu board vetting committee naffe bamemba abawansi ffe bemukulembera buli muntu alina okubanga abangulwa mu buli bbanga buli mwaka at least buli muntu principle endala eddako corporation cooperatives tibanabwegasi bakwataganira wamu ebiina byobwegasi ffe bikwataganira wamu omanyi lwaki tukwataganira wamu tetulinga bitongole birala ffe tetulina kuvuganya nti kino kivuganya ne kiri era buli osanga ekibiina kivuganya kiba kigenda kiva ku mulamwa lwa nsonga ffe embiina ffe obwegasi services zaffe tuziwa memba w'ekibiina kino ekirala si ye memba bwa kino so kiwaliwo okuvuganya batutwekuwa empawa twesimbira amakuli mu mbeera yonna so banabwegasi tukwataganya wamu era mwami Medina Wangamba oli munabwegasi tulina olunaku lwaffe mu mwezi guno gw'omusanvu mu Saturday esooka tugenda kuza olunaku lwaffe olwabwegasi mu nsi yonna tubalage ki kye tuli eddimu eddene tetugasse ku nkulaakulana y'eggwanga lino nga tubajjukanya nibajjukiza ki kye omuntu egatako abatata twegatako kiki tusobola okukola okulaakulanya eggwanga lino principle esembayo mwami Medi nkulaba principle esembayo ate naawe ekkwatako tekwata ku munabwegasi yokka concern for the community naffe banabwegasi ng'ebitongole ebirala wetukolera emirimu gyaffe tufuba okulaba nga abantu betukoleramu emirimu gyaffe wadde si bamembers baffe bonna batulinaanye tukwataganya wamu nabo tugezaako zimba ebitundu ebiina byaffe obwegasi bikolera emirimu nga tuddizaako abanabwegasi naddala okuddiza kwe tusinga okuyamba Medi era ffe awamu tugamba gavumenti etwongere mu bwongezi mafuta nga ffe banabwegasi tutuyinza okuteekawo n'emirimu unemployment eno ne tugigoba mu Uganda senga muso tuyambako nammwe bemmembers n'abasekedozi ne tuzimba ebiina byaffe bino eno ne tutera ku level at least buli kibiina kisotuwa emirimu nga 10 ejja tekiniko ejjamu abaana baffe baganda baffe abayivu toyanza mpuliriza yabadde Lutalo ensonga badde nnyingi ensonga badde principles emiramwa naye nze ndi munabwegasi Lutalo wajja tusomesa kyannema okwawula equity and equality equity and equality ekyo kiri kitya mu bwegasi equity and equality musaako eno gye tuli nazzi kuno nga toyinza kutandika ku misingi kwozibira bwegasi nga tonala kwogera ku neeyisa y'abanne bwegasi yebanesa eneeyisa yaffe values kati byombuuza eyo neeyisa y'abanne bwegasi ombuuza nti equality nakyogeddeko mu bibiri nakyogeddeko equity and equality nakyogeddeko oba ojjukira once were principles nakyogeddeko mu principle yasoose open and voluntary mu kukinyonyola nakigosede naye nga ntino banabwegasi tugobera nnyo obwenkanya ye equality sebo tukola obwenkanya mu kintu tukate tusosola nti obuli munene obuli mucho liwaggwanga lino liwaddi ine nedda ate tukola emirimu gyaffe tugezaako nnyo okubeera era abenkanya abeerufu tutwitinga buli omu fairly kyenka tugeza kukola obwenkanya obwenjawulo nga tugaba services zaffe naye ndowooza nga mwami Medi nga tugenda okuba nawe ndowooza munatuwa obudde obutumala tujja kunyonyola tugenda kubwenkanya oyinza butuukiriza kya mu kibiina kyaffe ekyobwegasi tujja nga tugerako ku policies nenge tukolamu emirimu gyaffe tweyanzege Algeria yina golo 2 Uganda yinemu ebula eddakiika 23 omupiira gugwe nampero ono tuwadde principles emisingi gwe mbali njala otuwe obukiiko n'emirimu gyabo committees Harriet
Okay, neyanziza nnyo ssebo obukiiko obutwala sako oba committees ez'enjawulo mu bibiina by'obwegassi bye tuyita sako. Okusookera ddala tulina akakiiko ke tuyita executive committee, abasinga tukayita board naye nga kitegeeza kyekimu, ng'era akakiiko ako omuntu atuuka n'okabeerako alina okuba memba wa sako, alina okuba ng'aweza emyaka egy'obukulu 18 era alina okuba ng'alina emigabo mu sako, ng'ate alina rekodi etali mbi mu sako, ate alina okuba nga atereka ne sako ng'era obwegassi bwe buwagira, wabula alina okuba nga talina rekodi nti akola emirimu egifaananako ne sako. Katugeze okuba nga ye akola emirimu egy'okuwola oba nga manerenda ebintu ng'ebyo, era alina okuba nga takyajingibwangako mu mbuga z'amateeka ng'omuntu oba nkuyite kuggwamu bankrupt, omuntu eyali aweddemuko okuba nga obeera akakiiko aka board. Naye nga akakiiko ako kalina obuvunaanyizibwa okukubiriza bammemba okuba nga beeyongera mu kibiina oba mu sako, ne kaba nga ate katambuza emirimu gya sako egya buli lunaku oba day to day transactions, era akakiiko ke kamu ne kaba nga kateeka mu nkola ebyo byonna ebyasalibwawo ku lukiiko tabamiruka oba recommendations oba resolutions eza AGM, era nga akakiiko ako ke kateesa oba okurecommendinga eri AGM emiwendo egya sako okuli interest n'ebirala ku batundira ebintu byabwe, so nga n'okubiriza oba kyetwandiise resource mobilization okwongerako amaanyi mu sako, bamemba, essente, emisomo n'ebintu ebikalu byonna ebyongera ku sako. Akakiiko ako webanga sako erina okufuna ku bastaff era ke kabanoonya okusinziira ku mateeka agateebwawo kye tuyita employing, ke kapangisa abanaakola era bwe baba tebeeyisiza bulungi ke kavunaanyizibwa okuba nga kabasiibula, kaba monitoringa, kabawabula. Ako kabadde kakiiko ka board, naye ate tulina akakiiko ke tuyita aka supervisory committee oba SUPCO. Ako abamu tukayita internal audit committee, abamu tukayita akakiiko akalondoozi, nga akakiiko ako kalina obuvunaanyizibwa okulaba nga emirimu gya sako gitambula okusinziira ku polisi za sako oba ssemateeka oba bylaws nga bwe zakkaanyizibwako ku AGM. Akakiiko ako kalondoola okulaba nga ebyo byonna AGM bye yasalawo biteebwa mu nkola omuli work plans era nga zitambulira wamu ne budget eyeyayisibwa. Akakiiko ako kalina obuvunaanyizibwa okubanga kakakasa sente mu mpeke oba cash balances era ne kakakasa ne sente eziri ku akaunti oba bank balances. Akakiiko ke kamu kakuba tooki mu mateeka agateebwawo okulaba oba ganaakola eri sako oba tegajja kukola, olwo ne kakola ripooti yaako ne wabaawo okuwabulwa. N'engeri gye kiri nti ekibiina kya sako kikola okuwola n'okutereka, kajja ne kalaba looni ezigabiddwa oba zigabiddwa mu mateeka, so nga kalondoola ne loans ezitasasulwa bulungi okulaba ki ekigenda mu maaso, kw'ossa n'okola reports ez'enjawulo eri akakiiko ka board ne annual general meeting, mpozi ne mu biseera ebimu ne wa register of cooperatives. Akakiiko akalala ka vetting committee era nga ako tukayita electoral commission oba akakiiko akakulira ebyokulondesa mu sako. Ako nga kakuba mu bamemba tooki, kasooka ne kalaba ebifo ebiba biriwo nga byetaaga okujjuzibwa, ne kakuba mu tooki ne kabirangirira, bamemba ne baleeta abantu be basuubira nti banajjuza ebifo ebyo, era akakiiko ako ne kakola okulondesa okuli free and fair era ne kamala ne kalangirira ebivudde mu kulonda. Mpozi wali akakiiko ka loans committee
olusi tukayita credit committee ng'ako ke kakwasaganya loans mu sako okulaba nti ssente za sako ziwoleddwa okusinziira kwoyo abaazisabye kasooka ne ka receiving applications olwo ne kakuba ttooki mu bamemba abasabye ssente omugaso gwe basabidde ssente enneeyisa yaabwe mu by'essente oba character kapasite yaabwe okusinziira ku ssente ze baba basabye n'embeera oba conditions kwe basabidde ssente olwo ne kabanga kakola okusalawo katuula meeting gye tuyita loans committee meeting olwo ne bakola okusalawo okuwa memba oyo ssente ezo zasabye oba zikendeezaako ne baba nga bamuwa memba ssente wabula tekakomaawo kakola monitoring mpozi n'okuwanirako mu kubanja n'okola reports ezidda mu board. Akavunaana atasasudde bakayita batyako nga sente zakutolokako bakuwa sente nezitadda era loans committee kubanga monitoringa ate nekola n'okubanja yerondoola terondoola yekola ku bya loans sente zonna eziwoleddwa. Yes. Okay. Oyo Nampero Harriet adda atubulira y'ensonga nambuza ekibuuzo komiti ezo n'emirimu gyazo eza sako atukoze bulungi. Joseph, meetings ki ezandibadde zikolebwa obukiiko sako ziyalibadde ekola? Sebo weebale nnyo maybe oba osobola kumpa eddakiika 3 nenyongezaawo katono nnyo ku muganda wange Nampero kyayogeddeko. Muganda wange Nampero ayogedde ku bukiiko obwo alina akakiiko kayogeddeko aka credit committee ako kalondebwa board buli obukiiko obulala bwayogeddeko general meeting ba members bonna eyawamu yebukola ki yebulonda kozi n'obukiiko obulala nina ensonga kinkinyikizamu abamu mujjukira obukiiko buno obulanga madamu Nampero wabweyogeddeko teri kakiiko kalina kweraba nga kamaanyi ku kannewaako mwenna mulina kukolera wamu. You must compliment each other. Mulina okubanga buli kakiiko kayambawo kannewaako kubanga mwenna ekirubirwa kyammwe kyakutuukiza birubirwa bya kibiina eri ba members abakitandikawo ne bannannyini kyo ba members. So tewalekera amaanyi nti ze nvunanyizibwa kano nzaafuga kano mwenna mulina okubanga mukwatagalamu nga naffe obulaba bitongole nga mukulu Medi kyokolamu nti mulina procurement naye mwenna ekirubirwa mission vision ya CBS radio ya radio ya bene. Radio ya bene. Webale nnyo muganda wange Medi nkuŋŋaana kinene nzise meetings ezandibadde zikolebwa ebibiina byaffe bya sako muganda wange Medi era lwaki ekibuuzo ky'obuuza kikulu era bannabwegasi mwenna njagala tukiwulize bulungi ate kituyambeko tukiyigireko okuteeza ebibiina ffe. Tulina meetings ez'enjawulo mu kibiina naye meetings tetusinga okussaako nnyo essiira ezivaamu ebiteeso byogamba nti no bino biguiding ekibiina okugenda mu maaso kuba tulina meetings etukola nga wandiisa ba operational meetings just kutuyambako kukola mirimu gyaki gya kibiina naye tulinawo meetings ntandike ne meeting esinga obukulu tulina ze tuyita general meetings za bonna. Meetings za bonna zino zirimu ebika bya mirundi 3. Meeting esookera ddala ye meeting ekibiina nga kyakamala okuwandiikibwa registrar awandiika ebibiina by'obwegasi mu ggwanga muno akuweerako ebbaluwa n'ategeeza abakulembeze bakakiiko ab'ekiseera ababa baliko nti nno mukole meeting y'ekibiina ya bonna esooka gye bayita first general meeting. First general meeting ye meeting y'ekibiina mu butongole esooka. Meeting eyo nga ekola kwa agenda items nga general meetings zonna okusinzira abakulembeze abaliwo babagisetize naye nga ekisinga ddala mukulu Medi kino njala kinyabeko nnyo nfunye omukisa omulungi baganda afuna ddala bwe twakawanisa nawe madamu Nampero bwe constitution ndike naku zina ab'emyoga first general meeting ento bamanyi nti ogusinga omulamu ogusinga obukulu kulonda bakulembeze ekibiina bwe kimala okuwandisibwa abakulembeze abakiwandisa twayita abakulembeze ab'ekiseera mu Lungereza bwe muyita interim. Wotumala okuwa certificate teka itugamba nti ekibiina abakulembeze b'ekiseera ebyo nga bakwataganye n'omubaka wa registrar
mu kitundu ekibiina mwe kiri anabayambako okukubiza meeting bita first general meeting ne balonda abakulembeze abagenda okukulembera ekisanga ekisooka eky'emyaka 4 ne balonda n'okupresentinga omwana waffe abazaaliddwa ye certificate yaffe ne mulonda ne muappointinga auditor omwaka oguddako ne mulonda banka yaffe etterekero ly'ensimbi omugero litereka ne mulonda bani abagenda okusayininga ne mulonda auditor omubalizi w'ebitabo mu meeting yaffe eyo first general meeting eyo yabuwaze eri buli kibiina ekipya ekyakawandiikibwa ate ekolebwa mu mwezi ogusooka nga akafuna certificate w'osukkawo oba otaddewo embeera enzibu nti kibiina kyo tekina bakulembeze ate oba otegeeza registra nti yajja abayitire meeting abalondesa abakulembeze ekitali kirungi naddala mu abakulembeze ab'ekiseera babaddeko tubamulaza ekifaananyi ekibi ng'ekibiina kikyali kipya kati general meetings endala general meeting esooka endala eno general meeting buli kibiina kya bwegasi kyonna buli mwoga gonna mu ggwanga muno n'ebibiina bwegasi byonna ebirala buli luvannyuma ng'omwaka gw'ebyensimbi guwedde ebibiina byaffe ebisinga naddala madamu Nampero ndowooza biggwako mu Desemba kati buli mwoga gonna mu ggwanga olina okuba nga gye bayita annual general meeting emalako omwaka eno meeting eyitibwa abakulembeze b'ekibiina abakulembera ekibiina ekyo mu nnaku 9 okuva nga financial year ewedde kitegeeza nti bakulembeze afa ebibiina mulina okufa okulaba nga nti omwaka olugwako 31 December nga mupreparinga embalirira y'ekibiina ate nga muyita omubalirizi w'ekibiina atali memba wa kibiina gwe twandise independent auditor members ku general meeting eyaggwa gwe baapointinga ajja akole external examination muyite general meeting mu nnaku 9 ezo. Mr. Medi meeting yenjogerako eno wotagiyita mu nnaku ezo etteeka litugamba okuleka registra nga yennyini yeyeekubyemu ttooki n'alaba nti ensonga ey'abalemesa erinamu ku ggumba etteeka litugamba ekibiina ekyo mu kiseera ekyo we mutagiyita muba mwegobye mu bifo yammwe bye mulimu mu kibiina ekyo so bannabwegasi bonna we muli womanya muno temukola nga general meeting naddala ya 2023 ng'omanyi financial yaffe eggwako mu December mujje wa registra ffe tujja kujja tulondesa abakulembeze abajja kanzikatonnyo omukulu Joseph I'm a so one by one and even 2 by 2. That's flow pro me I know I fit do. Hey, come see the way I run this city. Now every man wanna. Hey, no wanna pop it and like it them say. Edakika zira 39 ezakayita ku ssaawa 2 sozere kikabiri mwemu tubenga tumuze program bikyali bibi Algeria golo 2 Uganda 1 ebulde kika 10 zokka omupiira gugwe omulimi oba n'omulunzi olina ebikusomoza ensangi zino okugezanga embeera y'obudde omuli ekyeya enkuba ennyingi kibuyaga ebiyinza okwonoona ebirime byo omu n'okutta ensolo zo ssente ozewola mu banka oteeke mu bulimi oba oteeke mu bulunzi obuzibu ne bujja bannaffe aba insurance training college bakutegeeza tekyo bakisalidde amagezi genda mu insurance company yonna ogyeyo ogule ofune kibayise agriculture insurance eno ejja kuyamba okulaba nti ebintu byonna bitambula bulungi buli awali tuna insurance gendawo bajja kugamba obagala njagala agriculture insurance eno ejja kuyamba okwetangira obuzibu obuyinza okweŋŋanga ng'olunda obanga olima obubaka bukutusiddwako insurance training college abagamba nti genda buli awali company yonna insurance ejja kuba ekuwa eguza agriculture insurance ekikutawanya mulimu amasanyalaze mulimu agavaako buli kaseera amazzi gakutawanya naye nga amasanzi gasinga okutawanya kati ekyo bakisalidde amagezi aba Davison Shatleaf balesedde leaf generator zirimu size zonna kuba ku KV 1 KVA tuwera ku 12 KVA era neyingini zeetekako zokka ng'amasanyiza gavuddeko generator zaffe aba Davison Shatleaf gye bayita Delif yeetekako yokka nsirifu bakita low sound era ekyo kisobozesa generator zaffe osobola kozesa mu malwaliro woteeri amasomero n'amakolero tulina za diesel ne petrol zifulumya amasanyiza ge bayita DC direct current zirina tanka nene
era banga zijjako zokka jangu maduuka gaffe muli eri Shoppers Plaza GR Complex ku Jinja Road. Shoppers Plaza tulina edduuka ebaliyita Soloma Shoppers Plaza Stop Plaza ate ku kyawuli yako eri Nabugabo Business Center Jinja Branch kulina na Nema mukono ku luguudo olugenda ku Office Lands Jinja City Clive Road Mbalala Balia Mall n'amaduuka ga hardware amangi gonna okwetola eggwanga lyonna balina generator zaffe ffe aba Davis Initiative zebayita D Leaf generator ezijja okuyamba embeera y'amasanza gakutawanya. Tuli ku simu 0323 34 kakaaga 0323 34 kakaaga ye generator yaffe abadde eyitibwa Derif okuva mu Davidson Shutleaf. Tujja kuza emyaka 5 ffe aba I&M Bank twanjudde enkola za tekinologiya ez'enjawulo okusobozesa bakasitoma baffe okuganyulwa mu mpeereza zaffe. Bakasitoma baffe ku I&M Bank bonna bakozesa Mastercard bafuna ennyongereza zino wammanga. Soba ng'olina Mastercard ya I&M Bank ofuna ebigenderako bye bino. Insure ya bwereere nga ogenda ebweru muwanga naddala ge bayita ageetaaga Schengen visa era tukutegeeza tusale ku tikiti z'ennyonyi n'okozesa ebisenge bituulwamu ebita class oyagala kutuula mu first class business class oba enaawalala sente za bwewankosa kaadi yaffe tukusalira ku sente osalirwa ne ku hotel nga Serena Group hotel za Serena zonna zeetwala kasita balaga nti na Mastercard ya I&M ebeeyi nga basalako. Skala esaliddwako ebitundu 5.75 ku 100 ku matendekero ga UNCAF. Bakasoma baffe tubaandiza nkozesa ffene empya gye tuleese era tukwebaza okuba nti osala okubankinga ne I&M Bank ekuli ku luuyi lwawo on your side. Banka ya I&M erunanyizibwa ekitongole kya Bank of Uganda. Sente z'abakasitoma zirabirirwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuuka ku milioni 10 amateeka ga bigobererwa. Bakasitoma baffe ffe aba Malias Card tubeebaza tuwagira ebbanga lyonna. Naawe omupya tukugamba jangu otwegatteko onyumirwa obusuubuzi omutali kukenyera yonna. Tubategeeza nti twavuddewo ku Jumbo Arcade twadda dda ku Sasa Plaza room number 5 omwali gwayita WB mu Kikuubo tuli ku Sasa Plaza. Si ekyo kyokka twazimine warehouse yaffe twagizimbye eri waggulu eri emakindye waggulu nga olinya oyisiza ku barracks yambuka waggulu eri ogenda kutuuka makindye mu Kizungu awo ewali warehouse yaffe ebintu yaffe kalijo bikima ffe abamalias Card tukwebaza tugamba mali yo tukera munaku 46 emomba okuva China nituke Mombasa Mombasa eviirayo ku nnaku 3 zokka ebimatuusa okutuusa e Kampala. Tukwere ku simu 0759 82 0759 82 672 89.2 FM. Oli ku Manduso ziri 13 zokka eziwuleko eri ssaawa Kamalokola ba Yosefu n'ekyogamba kyali kisembayo. Sebo weebale nnyo. Ku meetings. Ku meetings waliwo abangambye mbunyinyikizeemu ku annual general meeting eyitibwa etya. Annual general meeting eno bannabwegasi bannange mwenna abakulembeze ne bammembers. Omwaka gw'ebyensimbi gwe genda mu bayiro oyo ku page ezisembayo 3 ezo waliwo akulaga nti mwajjuzawo nga mutandika ekibiina nti ffe omwaka gwaffe gw'ebyensimbi gunaggwako weeguti n'ebisa ebisinga gugwako mu 31 December. Kikakatako buli bakulembeze b'ekibiina balina okuba nga bapreparinga dda accounts nga n'omubalirizi gwe tuyise external auditor bammembers mmwe ku general meeting eyaggwa gwe mwapointinga sigamba bakulembeze gwe beepointingira bammembers gwe najja akizamini nga embaliri abakulembeze gye baba bategese n'abawa opinion. So kati mwabakulembeze mu ddakiika up to 31st March okutuuka nga 31 March omwaka oguba guddako kibakatako mu bbanga eri okubanga muyita annual general meeting ne muwa members accountability members ne planning n'ekibiina mu mwaka gw'ebyensimbi oguba gutandise. General meeting endala
nga ku general meetings yesembayo bagiyita special general meeting. Meeting ene eyitibwa mu makati awo ng'ekibiina kikola business owabeerawo obwetaavu bamembers bwebasaana okuteesaako ku b'ekibiina buyinza okuba nga obwetaavu nga waliwo business chances opportunities ziba abakulembeze gye balanga bamembers bandisaanyo ekibiina kigiyingiremu basalewo wayinza okuba waliwo obuzibu nga buli kunyigiriza ekibiina waliwo embeera yonna nga kyetaagisa members okutuula mu bukubirire abakulembeze basobola okuyita special general meeting. Registrar of cooperatives asobola okuyita special general meeting. Supervisory board madamu Nampero gyayogeddeko ng'ekwatagana registrar naye esobola okuyita supervisory board. Ate namwe bammemba b'ekibiina nga bammembers muyita okuyita special general meeting. Bammembers mugiyita ddi owabeerawo ensonga nga mulaba zinyigiriza ekibiina oba nga nemugezaako kuzanjira abakulembeze tazifaako muyinza obasaba babayitire special general meeting muzoogereko nga bammemba mwenna awamu. We bagaana abakulembeze mwe nga mukwataganye n'ofiisi ya registrar musobola okuyita special general meeting nga mmwe bammembers. Special general meeting eyitibwa etya? Etteeka ligamba nti bammembers onoobawanga notice banategeezebwanga ku meeting eyo ekitono nnyo ennaku 14 ate n'obabuulira ne bagenda okuteesako mu notice eyo si kubagwako obugendo bategeeza nga 14 muyitibwa mu meeting wet era tugenda kwogera ku bino wammanga. Meeting ng'ogiyita olina okukolesa empuliziganya nga buli memba w'ekibiina ku general meeting ng'alina okutegeera ku meeting eyo kubanga etteeka litugamba every member buli memba mu kibiina alina obuyinza bwe obwenkomeredde okugenda okutuula mu general meeting. Ate baganda bange mbakubiriza omuyita general meeting sizo mu bylaws mu mina omwateeka ne mugamba nti meeting y'ekibiina kyaffe eritandikanga nga bano wammanga bamembers bo bati batuuseewo naye tulina embeera mu abamu muyita meeting bukubirire olufunawo bwofunyewo 10 ng'ogiyita general meeting. Meeting eriko kolamu ate kolamu eyo genda mu bylaws okoleka meeting eyitidde registrar. General meeting eyitidde registrar yetaliiko koramu ate registrar ebbanga lyakuwadde limala kezibe ennaku mmeka registrar naye mu abasigadde mwenna nga bembogeddeko board abakulembeze bammembers supervisory board mulina okuba members ekitono nnyo ennaku 14. Meeting bwana media esembayo tuziyita board meetings. Zino board meetings zeziruwezo z'abakulembeze madamu Nampero bayogeddeko bali bewandiise committee executive committee eye directinga oba ekwasaganya business y'ekibiina mu bamembers baba balonda. Board meetings ezo nazo era zigobera emitendera gyegimu. Sekretary w'ekibiina olina okutegeeza bamembers nti meeting nti ya lunaku eyo ti n'obawo ebbanga erimala ate era kyo kiba kya bugunjufu mu mbeera yonna meeting ey'obuvunanyizibwa era bamembers ne baba ne agenda. Ate ne board meeting ogenda mu bylaws zammwe nazo ziriko kolamu ti abantu abatono bano wammanga we bali banga we batuuse meeting esobola okutandika. Naye ate ku bakulembeze baffe naffe bammemba ekintu kyoteekamu ssente n'ogula emigabo ekintu kyoteramu ssente zo kyoterekamu ssente zo sirowooza nti nowandibadde wakwegayirira okutuula mu meeting yonna general meeting oba board meeting. Kitukakatako buli mmemba w'ekibiina mu meeting gy'oyitiddwa ng'eyitiddwa mu makubo amatuufu okugibeeramu gwe kennyini nga we nabagambye ku principles otuuse eddoboozi lyo ku kibiina kyo gye kirina okukulemberwamu oba okukola bizinesi yakyo mu mwaka gw'ebyensimbi gwonna. Omulunzi w'enkoko bannange banayita ba Conversion Feeds ye company ekola ekirungo kye bayita intracobroiler 35. Kino ekirungo kivudde Belgium. Abasinga ensi y'abazungu eyo yesinga okulunda enkoko. Kati kino ekirungo kye bayita intracobroiler kya nkoko z'ennyama. Kozesa intracobroiler 35 nkoko zijja kukula bulungi mangu tezitobya kiyumba tezirwalalwala zigejja nnyo ate zirina masavu. Ofuna kilo 2 mu weeks 4 ku yokutaano oba otunda kufuna nsimbi. Kyali amaduka ga Conversion Feeds Limited gali mu ggwanga lyonna. Naye Kampala bali ku luguudo bayita Coronation Road wano Old Kampala wangu wakulaba buuzi solo bayita Old Kampala Primary School ku gate eri waggulu oba buuza wali police Old Kampala bajja kulaga Conversion Feeds Company yeereta ekirungo kiri kyenkugambye ekya intracobroiler 35 ekiva e German kino nga kiwa enkoko ez'ennyama.
naku ziba wisinya emaze okukula ngeweza kilo 2 eyokutaano ng'otandika kulya ssente. Kozesa Intrac broiler onyumira obulunzi bw'enkoko z'ennyama. Tukubire ku simu 0707 2 89 26 wa 0782 2 92 08 tukuwabule ate jja kunyanjaba enkoko zo ku bwereere. Tumanyi tulina bye badde okozesa nigezaako ku mmere yaffe Intrac broiler ffe tujja kujja tujanjaba enkoko zo bwereere. Wano ku Forest Resort Rweza mulimu gwaffe omukulu bw'ojja wetuli bufuuse oba oyingidde mu kampu obufuuse wa mukwano wa Luganda tukula ffena simu kakooteri yaffe eno Forest Resort Rweza wooteri twetoledde emiti kyava kita forest weebaka n'osimuka ng'oli onyonyi bukaaba akayiwa akasengejja obulungi. Si ekyo kyokka tufumba n'emmere tulina abakugu abafumba emmere. Abaana twabalowoozezzaako tulina kye bayita kids park omwana mwazanyira tulina swimming pool y'abaana abato n'abantu abakulu y'emirembe. Tukakanya amaloboozi ku Lwokutaano tuba n'abayimbi tufuna n'omuyimbi w'enjawulo. Wano Forest Resort Rweza buli muntu yenna tumutwala mu kiti kye kyalimu tetusosola. Tuli ku luguudo lw'Entebbe ng'odda e Kajjansi tonatuka mafuta ga gaazi ojja kuba otwala bulungi. Tukubire ku simu tuli ku 0708 tutegeka embaga tegeka pate eza buli kika 0708 52 19 95 inzo kwangu 0708 52 1995 waziri musamu 0778 3 Forest Resort Rweza kangaze kulaba nfuna abamasimu simu zitutawanya ne kandabe. Sebo wabale tuweereza taata wabale kuwuliriza kinkakata ko bampita Mejo Omalu Sebo omuduumizi w'amagye g'eggulu. Omalu wagamba ki? Omalu mulungi nampera wuno adde akwebuuza tekyakuwulira munanga batakyambulira nti naye mbadde sikyambulira badde tebakyajja kakati nze ndi Bugoloobi. Sebo wangi Sebo naye emyoga bagisomesa era n'obukiiko mpulira busomesa bajju meeting byani naye ate ewaffe Bugoloobi bannange bamadamu emigo emyoga tegyatuuka era ewaffe tuwaliyo enyumiriza wano Bugoloobi gamba nti nafune kawabeere Kitintale Mutungo Bbiina Kinnawattaka Kataza wonna akatale k'e-Bugoloobi kalimu abantu bangi nnyo ate mwami Kasolo ono akulira emyoga mu katale k'e-Bugoloobi yajjamu n'alookinga n'okulookinga era omukyala waliwo omukyala ono akulira akatale k'e-Bugoloobi yajja kusegi n'aŋŋamba bannange mukulu Kasolya tugamba ajja kuleetamu n'emyoga tejajja ne mugamba ate yalookinga mumulaba mwennyini tiyaba amasimu gammwe n'agamba nedda baatuvaako dda kati madaamu emyoga n'obukiiko mbwogera era e-Bugoloobi teriyo na bukiiko bwa myoga tinaabulaba. Okay, kala bajja kikolako ekyo. Hello. Sebo webali kuweereza mukulu Medi. Sebo bali kuwuliriza. Nze mbe ku CBS ndage wa munnange. Tufaako tuleetera aba buli kika. Essaawa esoose ezikyankalanyemu. Amanya nze Haji Makolo Kavuma Sebo. Yes, Sebo. Abakulu abali mu studio mbalamusizza. Yes, Sebo. Naye nina ebibuuzo bibiri. Emyoga egyo lwaki giwulikika nnyo nga tunaatera okugenda mu kulonda? Emabega eri mu kisanja ekiwedde yakyakanga ebula omwaka gumu kitundu nakati gwe gumu ekiseera bakomyewo. Temuyina busobozi busasula bbanga lyonna abantu ne mubasomesa oba gya byabufuzi nga bagifuula gya byabufuzi kuba gijja okulonda kunaatera oba kuwuddisa ku bantu baffe bababuzeebuze basobole okuva ku Bobi Wine badde ku bo sikitegeera. Ekirala kyenfundikira nakyo emyoga egyo gitagetinga abantu kikaaki n'abalimi bali ab'omu byalo wansi ku gurawundi oba bali mu bibuga ebeetoolodde bibuga. Toyanza Makolo Kavuma. Hello. Sebuli bankulamusizza nnyo. Nange nkulamusizza Sebo. Nze President wa Media Callers Association. Agamba ki omukulu? Katwere Burhan ku Namugongo stage. Yes, Sebo. Abagenyi mbalamusizza nnyo. Ku media emyoga ngigoberedde ebbanga ddene ate era nga ekibiina kyaffe kye kimu ku kyasaba emyoga naye Uganda mukulu Medi bweraba
tesobola kuwa bantu beeteeseteese nti bano ebamanyi newankubadde nti nno beegasse bali wamu nebawa ssente naye ate basobola okuwa omuntu akoze paperwork newankubadde talina bantu ne bamuwa ssente naye nga agasse paperwork awo sebo paperwork kyekisebo paperwork kati omuntu nga yasoma paperwork nga empapula asengese bulungi nga bagamba awo nti okwata ebibiina nga birimu abantu 10 ku 7 n'agatta ebibiina bye 15 nga mpapula ezo zokka naye nga tebalabye ku bantu naye ne baleka abantu nga aba media callers be bamanyi nti ddala weebali ne batabawa naye ne bakwata ssente olw'okuba nti ne babatwalidde empapula ne baziwa abantu muntu omu toyenze balongosezaamu komedi ku mbeera eyo kabalongose ku mbeera etumalize Nampero komenti yonna gy'olina katono tumalize abatuuliriza tweyanziza nnyo ebibuuzo byammwe ndaba akadde katuwalanira ddala for sure naye byonna mbinootinze era nsuubira nti lwe tugenda okudda ku Monday omukulu Meja Umaru nkutumiddeko president w'aba media callers Haji Kavuma byonna mbinootinze nsaba mbiddemu lwe tugenda okudda Joseph Galawa Medi waliwo wana abawuliriza bannakinku mwami Kikomeko Nuwa Kasozi Seguku ne muganda wange Beyi ku Embassy JT Can Wash Band Restaurant eweyogerera nga nti batumbudde kyemukola kikulu kubanga programu y'enkulaakulana ffenna tukwatako tukulakulanira wamu ne baganda bange mwenna batumidde